yakun lakum waladun singa mmwe abasajja mubeera nga temuyina baana. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tukirabye mu aya bw'atugambye nti tuyina okubeera nga omu ku bafumbo ababiri singa abaagenze. Tukirabye nti omusajja ajja kufuna haafu ku maali ya mukyala we singa omukyala oyo aba afudde teyaleka mwana, so nga atajja kufuna kimu kyakuna mu maali ya mukyala we singa omukyala abeera alina omwana. Allah subhanahu wa ta'ala atugaye titugabe maali okujjako nga tumaze okutuukiriza ekiramu abakyala abo kye baba baakola, singa babeerako saddaaka gye baasaddaakira ab'ebweru abatalina migabo ku maali ye nga tesukka kimu kyakusatu, tulina okugituukiriza. Oba ebbanja lyonna nga yaleka aliwandiise nti nnyina ebbanja ewa gundi, tulina okulireeta tuligatte ku busika buno obugenda okusikirwa emaali ye tugikuŋŋaanye yonna. Bwe libeera nga lifulumya bufulumya tubeere nga tumala oddisasula. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukubiriza nti temugabanga emaali nga simunnatunuulira biramu by'abafu, yadde ebbanja nga simunnaba kubeera nga mulijjayo oba mulisasula. Walahunna rubu'u, tugambye nti abakyala bajja kufuna nga kimu kyakuna mu maali y'ababba baabwe. Singa omukyala abbaawo aba afudde, gw'olina omugabo omunene gwa kimu kyakuna mu maali eyo. Katugeze nti singa obugagga bwe tububaliridde mu miliyoni 4, kimu kyakuna ziba miliyoni 10, gw'omukyala z'olina okubeera ng'otwala. Singa muba musukka ku omu mwenna tujja kubawa miliyoni ezo 10 zimujja okugabana. Bwe mubeera abaana buli omu ajja kutwala 2/3 mimma taraktum, kweyo emaali mmwe gye muba mulese abasajja. Bannamwandu bammwe balinako kimu kyakuna, bonna kye balina okushayaringa gye bakoma okubeera abangi n'okufuna ekitono, gye bakoma okubeera abatono n'okufuna ekingi. In lam yakun lakum waladun, singa mubeera nga temuyina baana be mwazaala. Singa omufu abatalina mwana, oyo aba afudde baawammwe nga teyazaala, mujja kubeera nga mushayaringa ekimu kyokuna ekyo mwenna. Ze miliyoni ze tugambye nti singa obugagga bwe bubeera mu miliyoni 4, mwenna mujja kubeera nga mufunako miliyoni 10 kyekimu kyokuna kya bbaamu, ekyo ky'obugagga ku maali ya bbaawammwe kye mujja okubeera nga mufuna buli omu miliyoni 2/3. Bwe mubeera ababiri, buli omu 5, bw'obeera omu zonna ozitwala 10 nga kyekimu kyokuna. Naye condition eriwo oba akakwakkuliza akakulu, omusajja ateekwa okubeera nga talina mwana n'omu gw'alese mu bulamu bwe, olwo musobole okufuna ekimu kyokuna ky'obugagga bwe. Fa in kaana lakum waladun, singa mmwe abasajja ababa bafudde mwinayo omwana gwe mwazaala, ng'omwana oyo ddala wuwo wamuzaala, falahunna thumunu, olwo abakyala bakka ne bagenda ku kimu kya 8 mimma taraktum, ku ebyo bye muba mulese. Katugeze nti emaali singa ebeera mu miliyoni 8, nga gye tubadde tukuŋŋaanyiza ne tugibalabalamu ebintu byonna ebikalu ne ssente eziriwo ne tufunamu miliyoni 8, miliyoni 10 ze zibeera ezammwe abakyala abalekeddwa bannamwandu, ze mushayaringa mwenna ne muzigabana kyenkanyi. Era temugaba omugabo ogwo okuggyako era min ba'di wasiyatin, mumale okutunula mu biraamu, mutuukirize ebiraamu by'omufu nga temunnagabana. Bw'aba alina gwe yagabira musooke mujjemu emaali eyo gye yagaba nga temunnabagabana, musookere mutuukirize ekiraamu kye. Tuusuuna biha audain, ekyo gye muba mwalaama oba ebbanja, musooka kuggyamu bbanja ne mulyoka mugabana, ne mujja ne mulyoka mutemaatema ekisigaddewo. Omufu tusooka kumusasulira mabanja ge ago ge yaleka mu buwandiike oba ago agamukakatako nga geego gennyini bannannyini go bagakakasa galiko obujulizi obwannamaddala obukakasiddwa, oba ebiraamu bye bye yalaama nti mu maali yange bwe mbanga nfudde seeka gundi mumuwange ejjubba yange oba ekkooti yange oba ebitabo byange oba kiki oba ente yange. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kirungi akibala ku ye oluvannyuma lw'okufa,
akimuwerekereza nti kimu ku birungi bye yakola ekibeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akimuwandiikako nga saddaaka eyo gye yakola mu buwangazi bwe bwasembayo. Allah bw'atyo bw'agambye ku sayidi y'abafumbo nga nabo tubamaze nti omusajja singa abeera ng'afiiriddwa omukyala ng'omukyala oyo ddala tamwinaamu mwana, omusajja abeera ng'afuna haafu, omukyala bw'abeera alina omwana, omusajja agenda ku kimu kyakuna. Ate ku sayidi y'omwami nga omwami yafudde, omukyala ajja kufuna kimu kyakuna singa omufu aba talina mwana, wabula bw'aba alina omwana agenda ku kimu kya munaana. Ebyo abamanyi bayinza okubongerezaako mu Allah subhanahu wa ta'ala ku ngaba bw'atyo butwasoose baana ne tuzzaako abafumbo. Allah agamba nti wa in kaana rajulun singa wabeerawo omusajja aba afudde oba omuntu yurathu kalalatan ng'agenda kusikirwa baŋŋanda. Alkalala ye muntu atalese mwana nga so ne bakadde be baamusooka okufa, tewali bakadde be ate talese mwana naye ng'alina ebyobugagga by'alina okubeera nga abasigaddewo ab'eŋŋanda babisikira. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa omuntu abeera agenda kusikira agenda okusikirwa ng'agenda kusikirwa baŋŋanda, talina mwana talina bakadde be, aw imra'atun obanga mukyala bw'aba musajja oba mukyala nga yaba afudde naye nga talina mwana ate nga talina bakadde be agenda kusikirwa baŋŋanda. Allah subhanahu wa ta'ala leero bw'agenda okwogerako gwe tuyita kalaala. Kalaala ye muntu gwe tugambye talina bakadde be baamusooka okufa ate talese mwana naye alina ebyobugagga. Aw imra'atun oba mukyala, makulu nti kabeere musajja kabeere mukyala asobola okubeera kalaala. Walahu naye n'abeeka ne bukeesa enkya ng'omuntu oyo twesanze mu baliwo ng'alina akhun ayinayo muganda we, aw ukhtun oba mwannyina, omuntu oyo ayina mwannyina oba muganda we naye nga bagatta bannyaabwe bokka. Falikulli wahidin minhum as-sudusu, buli omu ku babiri abo be twogedde agenda kufuna kimu kya mukaaga kya maali ya muganda we oba mwannyina oli. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogedde mu Qur'ani singa omuntu aba alina muganda we nga bagatta nnyina naye omuganda we oyo n'abeera nga yaliwo oba mwannyina oyo nga yaliwo ku maali eri nga teyalese mwana talese bakadde be, ono muganda we oba mwannyina agenda butereevu n'afunako kimu kya mukaaga. Katugeze nti singa miliyoni zibadde 6 mu byobugagga byonna bwe tubaliiriddemu nga mulimu miliyoni 6, buli omu tumuggyiramu kimu kya mukaaga, ono mwannyina n'atwalako 10 n'ono muganda we n'atwalako 10. Fa in kaanu akthara min dhalika, naye singa babeera bangi okusinga kwomu, fahum shurakaa'u fi thuluthi, batwale beegatte bonna bagabane kimu kya kusatu ky'emiliyoni 6 ziba 2. Miliyoni 2 bwe babeera basukkawo nga basukka kumu bali bannyina bangi oba baganda be bangi naye nga bagatta nnyaabwe. Akagambo bagatta nnyaabwe mu aya eno kakulu, kubanga muganda weeriyo gwe mugatta kitaawo yekka, waliwo gwe mugatta taata ne maama, waliwo gwe mugatta nnyoko yekka, wano mugatta nnyammwe yekka. Allah wano bw'ayogerako bw'abanga walese omu oyajja kufuna kimu kya mukaaga, oba walese ne mwannyoko oba ne muganda wo buli omu kimu kya mukaaga. Naye abo abagenda okusikira bwe baba basukka kwomu balina kubeera nga bafuna asulusu kimu kya kusatu ku bugagga bwo ne bakigabana bonna wamu. Tugambye nti nno kimu kya kusatu ky'enkaaga ziba miliyoni mmeka? Ziba miliyoni 2. Ezo ze tubawa singa bwe ziba tubaliiriddemu mu bugagga bwo ne bagenda bazigabana mu ngeri yaabwe. Min ba'di wasiyatin, oluvannyuma lw'ekiraamo yuusaa biha aw dayn, ekiba kikoleddwa omufu oba ebbanja. Allah subhanahu wa ta'ala buli waba amaliriza aya ey'abaana bwe yagambye, ey'abafumbo bw'agambye, ey'omuntu afudde nga kalaala bw'atyo bw'agambye, asikirwa ab'eŋŋanda. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye musooke muggyemu amabanja oba musooke mubanje ssente muzigatte wamu, oluvannyuma tulyoke tugabane n'otunuulire
ekiraamu ky'omufu singa kiba tekyasukka kimu kyakusatu kya bugagga bwe mulina okutuukiriza ekiraamu ekyo naye bwe kiba kyasukka ekimu kyokusatu Allah kyagambye nti bwe mubeera nga mugaba emmaali musooke mutuukirize ekiraamu n'amabanja ghayra mudarrin Allah subhanahu wa ta'ala agamba si kirungi wabeerewo okukosa ekiraamu ate si kirungi wabeerewo okukosa mu ngeri ya byamabanja oleka okukosa omusika yenna Allah subhanahu wa ta'ala eriyo omuntu ayinza okujja n'abeera ng'akosa ekiraamu ekyo olw'obutayagaliza bantu bali kufuna maali n'alyoka agamba nti omufu mubanja naye nga mu butuufu tamubanja wabula ayagala kufiiriza bali ababadde bagenda okufuna emigabo gyabwe ghayra mudarrin si kirungi wabeerewo okukosa abasika okukosa omusika yenna si kirungi wabeerewo okukosa omusika yenna Allah subhanahu wa ta'ala takyagala ogende weeteekewo nti mmanja basobole okuwa ebyobugagga by'abali abagenda okusika nga tobibaagaliza olw'ensaalwa si kirungi wabeerewo okukosa omusika yenna omuntu okuva ebbali ng'ayagala okukosa omuntu yenna agenda okufuna ku maali kuli ate si kirungi era wabeerewo okukosa ekiraamu ekibeere nga ekiraamu nakyo kiyinza okubeera nga kijja kukosa abasika singa kiraamu kyaffe tumala ne tukikebera ng'omufu yasusse ekimu kyokusatu ky'emmaali eyo gy'alina okulaama kuba tebamukkiriza kulaama kusukka kimu kyakusatu bw'asukka ekimu kyokusatu tulina okubeera nga tunyigiriza ne tugamba nti nedda akakasusse ku kimu ekyokusatu kagenda kukosa Allah kyagambye ghayra mudarrin tiwayitaagawo okubeerawo okukosa basika mu ngeri yonna si kubeera ng'obakosa mu ngeri ya bbanja ng'obanja ebitaliyo olwosobole okukosa abasika ate si kirungi naawe omufu alaama kubeera ng'ekiraamu kyo kisusse ekimu kyokusatu kubanga okusukka ekimu kyokusatu kugenda kukosa abasika abo twalabye ekyokulabirako nti singa miliyoni zibeera nga omwana Adamu obugagga bwe tubaliddemu miliyoni 3 bwonna bw'aba alese okuba kyakulabirako si kirungi olaame kusukka miliyoni emu nti bagisaddaakira ab'ebweru mu kiraamu kyo nedda olina kubeera kwansi wa miliyoni oba miliyoni ey'emu mwokolere ekiraamu kyo ng'olaamira ab'ebweru naye singa obeera osusse ku miliyoni emu olwo obeera nga mudarrin ogenda kukosa abasika abo si kirungi ekiraamu kyoba ebbanja wabeerewo ebbanja erikosa abasika oba ekiraamu okubeera nga kisukka ekimu kyokusatu ne kikosa abasika ensonga ezo tuziddiŋŋana olw'obukulu bwazo kubanga wano mateeka Allah subhanahu wa ta'ala ge yakozesa ate nga galimu okubala namu okubala mukumanyi embeera zaako bintu byakuddiŋŋana wasiyatan min Allah ebyo byabalaamira mubeere nga mubituukiriza nga bw'abirambuludde ku sayidi y'abaana mukitegedde ku sayidi y'abafumbo mukitegedde ku sayidi y'ab'eŋŋanda mukitegedde wallahu alimun halimun Allah mumanyi ate wakisa Allah subhanahu wa ta'ala تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود الله إذا زنسلز الله وواسلده وكوكولا كبوات bw'alamudde ومن يطع الله ورسوله muntu aligondera Allah n'omubaka nakkiriza emmaali ye ne bagigabanga bwe yalagira mu Qur'ani muno yudkhiluhu jannatin alimuyingiza ejjanaaze tajiri ezikulukutira min tahtiha al-anhaaru wansi waazo emigga khalidina fiha abantu abo bagenda kubeera mu jjanaaze emirembe n'emirembe dhalika wal fawzul azim okuno kuliba kwesima kunene kuliba kwesima okunene nnyo ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله نيوم تواجمر الله نمبكا ونعبيران مالي يوبسكا تجيغبينغا الله واجيغبيه n'abeera nga yayagala egabibwe mu gavumenti oba mu balooyi oba mu magezi g'abantu abakulu b'ebika ba bulijjo n'ojeemera omubaka n'ojeemera Allah subhanahu wa ta'ala gwe n'ogabanga bw'olabye mu magezi go weyataadda huduudahu n'obuuka ensalo za Allah nga bw'agambye nti awo ze ensalo ze we yasalira awo bw'ayogedde oyo omuntu asukka n'azannyira mu maali y'obusika n'alowooza nti aligisikiza abantu be nga ye bw'alowooza yudkhiluhu naaran yerinda okumuyingiza omuliro
khalidan fiha mwalibiri mirembe n'emirembe walahu adhabun muhinun ng'atuusibwako ekibonerezo ekimulaga nti wa wansi era kimunyomesa olw'okuzimula amateeka ga Allah. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الله سبحانه وتعالى قام واللاتي أجند كنسونغا إندلا atugamba nti wallati abakyala abo yaatina alfahishata ababeera bakoze ekikolwa eky'obwenzi min nisaikum nga bakyala baamumwe abakkiriza fastashhidu alayhinna 4 minkum muleetenga ku kikolwa ekyo abakirumiriza nga abajulizi bana nga nabo baamumwe bakkiriza nga mmwe balina okubeera nga abajulizi bana ku kikolwa ekyo kimubeera mulumirizaako abakyala abo nga nabo minkum baamumwe si bantu ba ddiini ndala. Inshahidu singa abajulizi bana ddala bajulira ne bagamba nti omukyala oyo twamusanze ayenda, ne bawa obujulizi obwannamaddala ng'eddiini bwebulambulula ddala ekintu ne kikakata nti omukyala yabadde mu bwenzi. Fa amsikuhunna fil buyuti, mubasibire mu makomera, mubasibire mu mayumba gaabwe. Aya eno bwe yakkira balinga babasibira mu mayumba agaalinga amakomera, gamba nti oba gaalinga kugombolola, ogambye nti oba gaalinga wa mwami, mubasibire mu kkomera eyo mu mayumba hatta okutuusa yatawaffahunna almautu, Allah lwali battira eyo mu makomera. Allah subhanahu wa ta'ala ero lyetteeka eryasooka ng'ekibonerezo ky'obwenzi ku sayidi ey'abakyala kyalinga kubasibira mu mayumba oba mu makomera ku mulembe guno ne bakusiba obulamu bwo bwonna paka Allah lwali kuttira eyo mu kkomera gye bakusibidde. Au oba ekyo yaj'ala Allahu lahunna sabila, mugira mubatiika mu makomera eyo, oba ekyo Allah ajja kubateerawo ekkubo eddala abawo okulamula okutali kuno kuliwo olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala ero lyetteeka lyasooka okuteeka ku bakyala abenzi eryali nti omukyala yenna aliko obujulizi ew'abantu abaana ne bamulumiriza nti yayenze, yalinga kukomera ery'okumusiba paka kufiirayo okutuusa nga balindirira Allah ateekewo ekkubo eddala eritali eryo. Era bwe lyajja ekkubo eddala nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba sahaba na kino mukijje ku nze, lino lyekkubo eddala Allah lyateereddewo abakyala abenzi ababeera nga baana bato nga tebafumbirwangako kibooko 10 n'okubeera nga bawawaŋŋungusibwa omwaka mulamba okubajja mu kitundu ekyo, ate abakulu n'abakulu nga bafumbirwako ne babeera bakwatirwa mu kikolwa eky'obwenzi, abo bo balina okubeera nga bakubwa amayinja. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo etteeka liri n'alisangulawo ery'okubasibira mu mayumba okutuusa okufa, n'abateerawo ekkubo eddala lyakubakuba mayinja mpaka kufa. Abavubuka abatannafumbirwa oba batannawasa bo bakubwa kibooko 10 n'okubajja mu kitundu omwo omwaka mulamba nga bafunyeeko babakuumira. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. واللذان abaami ate abo abaami be mukwatidde mu kikolwa ky'obwenzi nga balina abakyala, kati ba abaami ku ssaawa eno abakyala bawedde baami be tugenda okulamula, ya'tiyaaniha babeeranga be bakoze ekikolwa ky'obwenzi minkum nga baamumwe bakkiriza, fa aadhuuhuma mubatulugunye, fa intaaba bwe mulabanga bafunye okwenenya, wa aslaha ne babeeranga bafunye okweddamu ne balongoosa empisa eyo ne bagireka, fa a'ridu anhuma abaami abo mubaleke nga bwe bateredde, abaami abo mubaveeko. Yeyali enkola eyasookawo ng'ey'okubakuba amayinja tennaba kubeera ng'ereetebwa nga bwe tulabye wali. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abaalinga mu budde obwo nga bakoze ekikolwa eky'obwenzi baatulugunyizibwanga okutuusa nga bamaze okulaba bano ababatulugunya abakulu nti kati bamaze okweddako, ne babeera nga baleseeyo empisa eyo. N'agamba nti bwe mulabanga nga beemenye ne babeera nga balongoose nga batandise okweyisa ng'abantu mubalekanga
ekyo kyekyalingawo ebiseera ebyo. Inna Allaha kana tawwaban rahima, kubanga Allah akkiriza abeenenya bwe mulaba beenenyeza mubaleke ate musaasiza ajja kubasaasira. Naye oluvannyuma lwabyo eryo etteeka nalyo Allah yalijjawo. Kati Allah n'aleetawo etteeka eddala erigamba nti abafumbo bwe mubakwatira mu kikolwa ng'ekyo bakubwe mayinja babeere nga bavaawo bafe. Allah subhanahu wa ta'ala etteeka ery'okukuba amayinja niribeera nga lisanguddewo lino etteeka ery'okubatulugunya obutulugunya, era etteeka ery'okubakuba amayinja niribeera nga lijjeewo eri abakyala okubasibira mu mayumba. Kibeera nti etteeka erikyasigaddewo nakati erikyakola eryasangulawo gali amalala lyali etteeka eririwo kati omuntu akwatiddwa mu kikolwa kubeera nti akubwa amayinja singa obujulizi bubeera nga bukakase. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة مزموكين الله كوكيرزا على الله أولي الله للذين يعملون السوء بجهالة kuli eri abo ababa bakoze ekintu ekibi naye nga mbutuufu babadde tebamanyi nti kye bakola kibi, thumma oluvannyuma lw'okukitegeera nti kye bakola Allah yali takyagala, yatuubuuna min qaribin beenenyezaawo mangu nnyo, fa ulaika yatuubu Allahu alayhim, abo Allah mweteefuteefu okukkiriza okwenenya kwabwe. Wa kaana Allahu aliman hakiman, Allah okuva edda mumanyi ate takola nsobi mwenkanya mu byonna by'abaakola. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وليست التوبة تقول يوكوين ينتي الله كوكيرزا للذين يعملون السيئات إيري أبا بكري ببي حتى كتوس إذا حضر أحدهم الموت سينغا أجاري بيتو سومكبو قال ناغام إني تبت الآن كتنفلل النين نزيري كتوندا وانجي سيچا يغلا كولا بنتو كتوندا بياتا يغلا نينغبا مزوكرا بانتتا چاز يكونا ولا الذين يموتون وهم كفار yadda abafanga bakafiri okwenenya kwe babeeranga bakukolera mu ssaawa ey'okufa. Allah subhanahu wa ta'ala takukkiriza era akugobanga bwe yagoba okwa Firaawo. Omuntu yenna amaze okulaba obubonero nti takyawona n'agezaako okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti nze sikyaddira bwensi nga nina amaanyi agenda takyalina. Noono omuntu gwe bamaze okulaba nti akati batandise okumwokya ebipiira n'atandika okugamba nti nze sikyaddira bubbi, Allah aga nti omuntu ku ssaawa ey'okufiira ddala bw'aba amaze ogiraba n'ayagala yenenyezaawo okukwenenya kwe sikukkiriza, n'oyo amaze okkakasa nti kaakati ajaali emaze okunneetooloola sikyalina buddukiro oyo naye tawuba ye sigitunulamu. Ulaika abantu ab'ekika ekyo a'tadna lahum adhaban alima, nabategekera ekibonerezo eky'obulumi bakirindiridde, kubanga essaawa ey'enenya si yeeyo gye beenenyerezaako. Essaawa y'okwenenya ngazi okuva na leero weenenye, Allah subhanahu wa ta'ala nga tannaba kutuusa kubeera ng'agoba okwenenyaako, kubanga ajja kutuuka ekiseera waakugobeera nga bw'agambye. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وأبكرزا لا يحل لكم تشبكرز ومتيك غوسرام أن ترثوا النساء كرها أكسكرا بكزور ومبكا yalinga nkola yabo warabu ng'obusiraamu kibunajja nyinimu bwe yabanga afudde ng'omuvubuka omukulu asikira emaali yonna nga wano bwe kiri mu Buganda okuva edda
ate n'asikira n'atwaliramu ne bamaama be abato bonna batamuzaala ne babeera nga ono omwana asikidde kitaawe yawasa bakazi ba kitaawe bonna n'abeera nga beddiza kubanga n'abawarabu bawasanga abakazi bangi n'abeera nga bonna baba bakazi be naye bambi mwabangamu abakyala abatayagala ate ne mubeeramu abaagala Allah n'agamba nti tekikkirizibwa mu mateeka